for advertisers looking to market their products and communicate to the... Nga 18 Desemba, televisioni yo enenganzi NTV Uganda regenda okuweza emyaka 8 ng'ekuweereza. Okutandika ne sabbiiti ejja, gwe omwagizi waffe ogenda kwewangulira ebirabo bingi omuli ne pikipiki 10 kiramba. Pikipiki emu y'ey'okugabibwanga buli lunaku okumala ennaku 10. Bino by'olina okukola okusobola okuwangula. Buli lunaku, buli program bajja kuba balaba secret code ejja kujja ku TV awo n'ogitayipinga n'ogisindika ku 6666 n'oyingira akazannyo n'owewangulira ebirabo 8. Naye ekisembayo tujja kubeera ne NTV Viewer of the Day, omulabi wa NTV ow'olunaku olwo ajja kwewangulira pikipiki ino ano mpya. Era nga tweyongera okusensera buli kanyomero, tutandise ekipya ekisookedde ddala wano mu ggwanga, NTV Mobi. Eno yenkola ekusobozesa okulaba program za NTV Uganda zonna ng'osinziira ku ssimu yo. Wonna wooli osobola okulaba TV w'oba otudde. Oyinza okubeera ku beach, oyinza okubeera mu restaurant, oyinza okubeera mu motoka mu taxi ng'odde waka, osobola okulaba TV nga bwe wandijjabe bulijjo ng'oli ewaka. Okwegatta ku NTV Mobi, bino by'oba okola. Ogenda ku Google Store no downloadinga n'osangako NTV Mobi ya kala zaffe za red ne blue n'ogidownloadinga negenda ku simu yo n'otandika okulaba. Tuba twetaaga oboire ng'olina essimu ng'eyina Android 4.0 n'okugenda waggulu. Of course olina okubeera ne MBs gye tuyita data. N'okyusa airtime ono mukola mu data. Naye ate data teweetaaga mungi nnyo. Bino byonna bye birungo bye twongedde mu mpeereza yaffe okwongera okukunyumisiza ssaako okukwebaza olw'emyaka egyo gyonna gy'obadde naffe. Hatimana Lugosekaya, NTV.